bali mu kuteesa engeri gye bagenda okuddamu baaside za Muhoozi bali mu kuteesa engeri gye bagenda okuddamu okutandika okukola baaside za Muhoozi nga bagenda kuzeetoolooza eggwanga lyonna naye ng'esooka main gundi egenda okuba ey'amaanyi ennyo nga ya ggwanga lyonna bagiteesa bagenda giteeka Kololo eno nga yakumutunda mu bantu egenda kumalanga wiiki nnamba baaside ya Muhoozi bagiteesa mbu ebeere ya wiiki nnamba nga bakuŋŋaana Kololo nga waliyo ebivulo ebyenjawulo nga waliwo events ez'enjawulo abayimbi abaana abato abakyala olunaku olw'abakyala bokka olw'abaana abato bokka abakozi baneekolera gyange bokka ababodaboda babeere n'olunaku lwabwe nga lwaba bodaboda bano ab'omu butale baani babeere n'olunaku lwabwe wabeereyo olw'abaana abato naye ng'ezo ennaku zonna kuliko okuwangula ebirabo kuliko simanyi emizannyo egy'enjawulo simanyi kuliko biki mbu kisobole okutunda Muhoozi mu ggwanga lyonna mu bantu bonna mu muntu wa wansi ababodaboda bawangule bodaboda empya bani kugamba buli omu kasimanyi oba bamalaya bo bagenda kuwangula ki oba malaya awangule omusajja oba omusajja awangule malaya I don't know kati bagenda nga bagira ab'emmotoka z'empaka bajja kufunanga ebirabo banawangula mmotoka Subaru empya eriko bwe bityo kitwale wiiki nnamba nga amawulire gonna gabuutikiddwa baaside ya Muhoozi ng'emala wiiki nnamba kaakati bw'emala eyo wiiki neggwako kati atandike agitwala e Busoga agitwala e Bugisu agitwala egindi kwagamba omwezi gwonna gubeere gwa baaside yeetooloola Uganda yonna nga baaside ya Muhoozi yeeriko naye nga mu Kampala bagiteesa okuba ng'egenda kumala ewiiki nnamba oba kati awo emyezi egiddako buli mwezi ebeere mu region kati tube nga tuva mu baaside mu mini launch ate nga tudda mu main launch ey'omwaka oguddako so mbunno bafube nnyo okulaba nga bamusembeza okumpi n'abantu Reshuffle Museveni Muhoozi Kiryowa Kiwanuka Karugire batandise okutuuza enkiiko baserekitinze abalamuzi tubbi mu gavumenti eddako mbu eya Muhoozi abagenda okuba abalamuzi okufeezinga out abalamuzi bonna ababadde aba Museveni era nga bakikoze nga bazoninze Uganda yonna n'amakooti gonna okuva waggulu paka wansi bazoninze era ne bakwata batuuza emisomo gyatandise egy'abalamuzi abagenda okutuula mu ntebe ab'amataka engeri y'okubba amataka ku bannayuganda bagabajjeko engeri y'okunyigiriza abannayuganda nga bakolera Muhoozi era Muhoozi ye yabalonze era yababriefinga so aleeta omugigi omupya ogw'abalamuzi nga bwe kiri ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gw'omunaana aleeta omugigi omupya ogw'abasumba mbw abaafunye emmanto gyonna babalaga wano mbu bamaze okufuna manto bamaze okufuna omunagiro gwa Eriya kati bo beba Elisa so bwe kito bwe kiri ne mu balamuzi mutya ngenda babuulira ebirala kuba mujja kuira bino mbabuulira byabwe naye mutya kubanga era byonna tekuliko kigenda ebyo nno bye bateesa sayidi eyo si birungi bw'oba obiwulidde ng'oli mutiitiizi si birungi n'ate munnayuganda omukkiriza awo tewaliwo kitiisa kubanga bakola bikolemu
byonna twali tubirabyeko. Abalamuzi era babadde mu nsawo zaabwe nga babeefunza, be babawa ebiragiro. Tebasobola kwesalirawo nga bo abantu. Bababuulira bubuulizi ekyokkola, bo bano baliwo nga bifaananyi. Baafidde, zo yazitambuza dda eggwanga lyonna. Bwe yazitambuliza omwezi mulamba, ani gwe mwalaba ajjamu ekiramu ku ffe nabo? Ani yawangula? Yatambulanga ng'asisinkana nte zaawuubirako zaakubira jjambo. Ku mulundi guno akugamba nti agenda kukiddamu era azitambuza eggwanga lyonna osanga anaafunayo Abannayuganda abamwegattako. Naye omanyi kye bayita okwoza ate n'oyanika mu ttaka? Kye kiba nga Munnayuganda asobola okukugamba nti muzeeyi avuddewo, tubadde tetumwagala, naye waakiri ka tuweemu omwana. Awo kuba kwoza ne twanika mu ttaka. So nga ate nkimanyi bulungi nti Bannayuganda bategeera ebigenda mu maaso era babigoberera. Bano ababiri oba ka famire konna tebalina njawulo, tokyalina gw'osobola kwesigisa buyinza. Ffe ow'okwesigisa obuyinza bwaffe twamufuna dda era Mukama yamututeerawo tumumanyi. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu.